Ebimu ku bye twalaba, ssentebe Charles Yawe ow'ekyalo Kiryammuli Emitiyana, kwe kuwulira nti omukyala Rose Nalwanga yali atandise okusala eka 5 nnamba ku ttaka ly'omugenzi Father Bonifacio Muyige mbu za bukuumi. Ebyetoololera ku ttaka lino, ssentebe agamba nti bwe yabimanya teyasooka na kukkiriza, kyokka ye yaliko ku ttiimu eyali epunta ettaka Balozi kwe baali beesalidde yiika 5. Ne bakuba eka 5 era ne tuvaayo nga eka 5 bamaze okugasalako ne baddayo. Kati bano ne basigala nga balimu okwemulugunya era nakati kukyagulumbya ensonga zino kubanga tebakkriziganya nti tugenda bawa yiika meka bwe ziti. Ye oli omukyala yasalawo obusazi n'agamba bakubeko ezanga 5. Kakati bwe baddayo n'abaana b'omugenzi abazzukulu aba Father Muyige abamuyita kkojja Nalwamba be yasikira nga era beemulugunya bagamba tetujja kukkiriza ffe yiika zino ennaku zitwala. Ku muntu yatereka obuteresa ekintu ffe tulina okwesiimira. Batandika batya bo beesalirewo nga bo. Okufuna Rose Nalwanga mu nkiiko z'ekyalo oba na zino ez'aba State House tekyali kyangu n'akatono. Okimanyi nti kyatwala yunivasite y'e Nnamba okuwandiikira omukozi waabwe oyo, n'alyoka avaayo n'agenda mu nkiiko gye yali yagaana okugenda. Kyeya, ebintu biranda. Era otuuka akaseera naawe okubirako ku mukyala Rose Nalwanga akasimu okumanya ekituufu. Ne batuuka ekiseera ne bajja wano nga waliwo ebbaluwa gye baali bampandiikidde okutegeeza abatuuze ng'evudde mu ofiisi ya mukyala Kiguli, mu ofiisi y'obupulezidenti. Kati ne batuuka wano. Era bwe batuuka wano omukyala oyo Rose ye teyasobola kujja kubanga nze akulembeze bakuŋŋaanya ne LC2 ne LC3 twali wano we tutudde. Kaakati omukyala Rose n'agaana, ne mukubira essimu ne mugamba, mukyala Rose baŋŋambye ng'ennaku z'omwezi bwe ziti, ze neerabiddemu akatonotono awo, bagenda kuba tukwetaaga okubeera ku gulawundi ewali ettaka. Mutunyonnyole ku nsonga zaaki z'ettaka lino ngeri gye lyagabanyizibwamu okuggyamu obumulumulu obwo n'abatuuze bakole ki bategeere ensonga ki ezitambula. N'aŋŋamba Kyeya, kye sijja kusobola kwe kujja kubanga nze nkola mu ofiisi ate era obudde bwonna nina n'abaana be nkolako bangi. Kyenva mugamba nti koze naye nkulusya byonna waalibadde onyigiriza bunyigiriza nti siina budde obwo. Ate n'ekyokusooka ekirala nze siinaayo ttaka. Ye Rose Nalwanga, n'ekyokusooka nze siinaayo ttaka. Naye ndi administrator ku nsonga ezo naye nga ye siinaayo ttaka. Byava mu kamwa ke. Olowooza tekyandiba nga Nalwanga yakimanya nti bw'agenda mu lukiiko lwonna kijja kumulya? Lwaki yasookanga kwebalama kutuula mu batuuze ne bannannyini ttaka? Nalwanga waba yakyusa ekyapa oba kitaawe, ogwo si musango. Bw'aba nga mukozi wa gavumenti era akola Makerere ku yunivasite, etteeka ligamba ki ku nneeyisa y'abakozi ba gavumenti? Tumalirize Kyeya. Olukiiko ogamba lwaggwa lutya? Olukiiko lwaggwa nga talabiseeko, kati ne baddayo. Bwe baddayo ensonga eyafundikirwa nga nze nninze kimu nga baba bamuyise mu ofiisi gye bagamba okumuyita asobole okuba nti akola ki agenda b'emiitingi mu miitingi yaabwe, ntegeere kinaaba kikoze ki kinaaba kivuddeyo. Kati tiba teriri busa nga bankubira essimu Makerere nga baŋŋamba chairman nti gyebali nti konze kale naye mwawandiika ebbaluwa eyita Rose Nalwanga. Naye Nalwanga ssebo nina bannalwanga babiri bonna Baloozi. Mwali mwagala Nalwanga aliwa era akola mulimu ki?
kale olw'okuba nze nali simanyi Naluwanga mpulira akola Makerere naye nga simanyi mulimu gwakola. Ne mwawulo ne mmugamba ebbaluwa eba yakutuuseeko, twagala Naluwanga muwala w'omugenzi Sserwanga Erineewo. Omukyala akulira abakozi Makerere kyava ngamba kati awo omaze okwawula, kuba kati era nenda kubuuza omukyala muwala w'omugenzi Sserwanga Erineewo y'aliwa, kati bo bajja kweyawulawo. Era ensonga ezo ngenda okuwulira nga aziggusizza, tebadde kunkubira kubanga zagguka. Kati mba ndi awo nga chairman Rusifiri ankubira era ambuuza ku nsonga y'emu y'aba Naluwanga abo baawula. Naye ne munnyonnyola nti omuwala gwe baagala muwala w'omugenzi Sserwanga Erineewo. Kati ng'ennaku z'omwezi 26 ne baali babeetaaga mu miitingi eyo. Kati saategedde miitingi yatudde kitundu ki. Kati olwaleero ne bankubira ssimu ku makya nti tujja, twagala kusisinkana ku batuuze nabo batuwe ku kifaananyi ekiri ku ttaka okwo kye bategeerako. Era kati bwe budde buno okubeera nga tuli wano. Okimanyi nti ku kyalo Kiryammuli kukyaliko abaguze omugenzi Father Muyiga ettaka. Awo bwe tuba tutandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.